Singenaziwe sirikira kutulikiddako newamunakayana ne batunakola tutatusonge tusirikirire ekiri mu ddiiro bagenda kunyimba tusirikirire babadde balama kyaleeta mizindaalo nti n'abatudde ebweru basobole okubanga bawulira ki bakawuliriza alowooza lwakuba bano baakuye naye tusiriikirireko bali mu connectinga screen na mizindaalo wabe bamina bannange kanisa tusiriikirireko
So
okoze bingi nnyo eri obulamu bwange era bwe mba nakusobya nsonyiwa neemenya amaaso go asaasire nakusobya naye ekitiibwa n'ettendo kikujjule kubanga byonkoledde bingi nnyo 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 ddala nze yali tamanyi nti ndirinya kunyonyi nenjirinya kuwuwo ebintu byonna byonna ebisinga obulungi obikoze ku wange okoze buli kimu ekirungi ku wange n'oleka ne bankuma naye ngero ebbali bw'oŋŋamba nedda kuma okoze kisinga mukama gwekisinga obulungi
Bachimulema,
Bereba kumunaba hivi mwena wa muliba wa mwena mzee alinga yakala. Temwena lilala kwe ilabu ya mwene. Dama mwena banga babole na yeye nitasimfaye kama wali. Akati njagala kwa yembiro limba wali we yangambe bibo omusajja yenze. Beki. Kije wasi. Wakomanga obalaba era yakomanga obatulula kati wakoma obebasenzo su Yeah.
natambia mukazi naye oluyimba olumulwanyi bwe nina okulutambuza zikiriza bwe ndaaba ntumaliriza mu maaso eyo waliwo ekigenda okulwawo Ulichogeza kongole,
Haleluya. Somebody go yali awandika oluyimba olwo ne Mr. Kayinga yangamba ekintu kyesobola kubanga masikoze yangamba mangi bw'olibanga oyimba oluyimba olwo tobanga bwoma tosabidde ku bantu so kati njagala okunjukira nampita mu luyimba olwo kuba nalinga ndumaliriza nga nsabidde abantu nga tumuhonoringa kuba oluyimba olwo lwalimu amafuta nga twakalufulumya abantu ne bankubira amasimu olunaku nga nfuna essimu nga 10 abantu nga bankubira nagamba yes ekyo kyolina okukola oluyimba lulimu amaanyi buli anaaluwuliriza buli anaagendera ku luyimba olwo ng'alina ekizibu ateeka okusumululwa mu linnya erya Yesu era baaluwandiika n'omuganda woono Mr. Kayinga nga kuliko ne Fred Nalonga oluyimba olwo omusajja oyo yaluteekako ekintu era bw'oba oluyina mu nnyumba yo olina kyabugagga tewali ng'olina ekizibu kyonna n'oteekamu oluyimba olwo ne lutakusumulula. Haleluya. So kati nze nina okukkiriza sisobola kuba wano but at least sina kyenkoze si bwe kiri ayo mu ggwanga lya Uganda ekenkola gye mugamba oti mugamba twagala nnyo okulako tusindikira nabbi ono yakulangulaga mukwano gw'endowooza ye n'abalabe bo bonna ate emikono gye njagala okiteeke mu kifuba kyo ayi mukama kitange nanyimiridde mu kanisa eno oluvannyuma lw'ebbanga eddene ono mu kanisa mwenajja omukisa ogwatambuza eggwanga ogwatambuza amawanga nensabira abantu ne banzikiririzaamu era ng'omusajja eyeegolodde mu ddiiro wakati wano ye musajja eyanteekako emikono gye nampa omukisa mbeereko abantu bensabira era yangamba buli ayita mu mikono gyo alisumululwa buli muntu yenna alijja mu maaso go taliddayo kyekimu era yangamba tolibanga mu maaso g'abantu nga tobasabidde magala bugemaanyi go era nangamba oluyimba olwo luliko amaanyi luliko amafuta kati nga nyimiridde mu kifo kino olwaleero njagala okuyimirira mu bigambo n'amaanyi omusajja yeebase wano byeyanteekako nga njagala okusabira abantu abatudde wano abalowooza nti tewakyali ssuubi olw'okuba omusajja ono yeebase mu ddiiro abamanyi nti tewakyalina ebizibu ng'abadde tanabikolako nti tebiriddayo kuggwa ekyo kyenjagala okusangulawo okuva n'olwaleero kuba beerabidde nti omusajja olwedde agenza okugenda ng'agolokosezaayo empologoma gye bayita Andrew Jego era mukama mbadde njagala okuggyamu abantu endowooza eyo buli atudde wano ng'atadde emikono mu kifuba ng'alina peyini gy'ayitamu esooka peyini yakufiirwa musajja waabwe pasita Iga peyini eddako ababadde balina ebizibu nga tebamanyi nti tebigenda kukolebwako ababadde batandika okuggwamu essuubi essaawa eno benjagala okusabira nsaba omukono gwa mukama gutuuke ku buli muntu oyo yenna okakkanya emmeeme zaabwe mukama tuuka ku buli muntu yenna atudde mu katebe wonna watudde katebe emikono mu kifuba baliwo n'abasinga bakungubagana naye ebirowoozo byabwe bitambula ngenda kumalako ntya ngenda kutandikira bw'abadde amaze amanyi ennaku yange agenze abadde amalira ebizibu byange agenze naye mukama sekendi 2 zokka otandika okwogera ekyo ky'obadde olabanga tekisobola kuggwa olw'okubanga omusumba Iga afudde tandika okusaba n'ekyo kyennyini ky'olowooza nti gwe kibadde kikuyiize nti ogenda kukirokwa waani kubanga musumba Iga afudde tandika okwogera awali obulumi bwoba okwata w'owulira peyini oba oyogera ogambe mukama mu butuufu ehoope ebadde empeddemu naye ebadde nsaba nsumulule ekomyawo okukkiriza tandika okwogera ekyo kyennyini ky'oyagala mu mutima gwo
Tenge mikono juu mwangu. Ayi Mukama gamba nti ayi Yesu okuva olwaleero nkakasa obulamu bwange tebugenda kusigala kyekyamu. Mukama nkusaba byonna bye mbadde nsuubira nti tebigenda kuggwa nsaba biggwe. Mukama nsaba bikomereero nteekamu okukkiriza. Mukama nsaba onsumulule. Nsaba newe kuva mu kkanisa eno Mukama omutima ogwaleeta mu kkanisa eno gwe njagala gubeerewo. Ntandika okubeera nga njumbira ekkanisa eno Mukama yadde musumba wayo afudde. Osumulule byonna ebitawaanya mu linnya erya Yesu. God bless you. Akati Jangu mutima ngo kinyoro de kuchimanya.